Oli otya crush wange. Kwegomba. Hani crush. Kuva 2016. Ngoli kwa. Kwegombeera emirundi mingi nkuloosa. Gamba abantu abo nti oli mu kusaaga. Era mbadde naawe mukwana emirundi mingi yadde tomanyi. Just nakuwa peace of mind. Ate n'obukuneegombyako. Oluyimba lwa Gravity omutujja olupya lumuleetedde akabasa ogenda kubanga obifuna maaso awo. Florence Nampijja ne Lily Puzzle essaawa zonna emikolo gitinta ate ye Fifi da Queen munnanga avuddemu n'ayisaayisamu kasuka amaaso mbu munnaye ku mukolo gwe alimba yazina nnyo n'akisuusa byonna ogenda kubanga obifuna maaso awo era nga ye Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'agamba nti mulekeraawo okusekerera mukyala wa Kasuku nga watalina kabina nti kubanga ye Kasuku alina akabina ate n'olubuto olunene n'ebisingawo ogenda kubanga obifuna maaso wano ku Sylvia News Extra era nga ne Sheri Matovu avuddeyo n'atabukira abo abasajja bonna abatayagala kulabirira baana baabwe. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpe like era n'ensaba gwe wenna atandaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era ongigane mu notification bell omesiwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nenyongera okusabira mwena abalwadde abakosefu nisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa onono ng'akola ku nsonga z'amaka bizinesi zitambula bulungi oyagala kufuna butuuze bweru mugubireko enamba y'essimu era wate wamma akusomera edduwa togenda kuddamu kwejusa. Munange nkutandise n'omukyala oba omuyimbi Fiina Masannyalaze yayimba nkwesize munange tigwe tolinneefuulira simanyi oba nenejjusa omutima gwange omaze oguyuzaza mu akayimba bali mu laavu mukategeera bulungi nnyo kuba akayimba ka laavu munnanga avuddeyo n'agamba nti Gravity omutujju kiki lwaki oyonoona abaana baabwe nga bakyali baana bato mbu kyokka ate apimye na muluwumula munnange mwateeredde akayimba manye kaakayimba katiisiza ddala banange ebyokwogera erinnya lya kusimanyi oba muni oba panali bitiisa naye nga kali bwe katyo ba abazadde baatidde dda bali ku bunkeeko olw'oluyimba lwa Gravity omutujju era nga bwenkongerayo ewa Florence Nampijja ne Lily Puzzle banono bonna nga bannamasaka bannanga ate olowooza Lily Puzzle tayagala kwewangulira Florence Nampijja arangu essaawa zonna emikolo munnange muyinza okujja waffe ku mikolo kuba baaba Lily Puzzle ali serious bannange Lily Puzzle yeegwaniza abakyala b'abantu ate ayagala ebinyirira wabula bannange lunabe sokolabe wana ate kiri mu katambi tweyongereyo Kwegomba. Hani crush. Kuva 2016. Ngoli kwa. Kwegombeera emirundi mingi nkuloosa. Gamba abantu abo nti oli mu kusaaga. Era mbadde naawe mukwana emirundi mingi yadde tomanyi. Just nakuwa peace of mind. Ate n'obukuneegombyako butono. Kana akantu kabiikira Maria kano. Ayina engeri gye kaatuulambula gugwo kaawe. Ne kiki ekyabaawo okuŋŋaana. Ongambye busikwatulirangako ku kiggamba. Ani abigambye ebyo? Tosobola kusomera bbaluwa mu bbaasa. Ate ebbaluwa lwaki nsomera ebbaluwa mu bbaasa? Omuntu n'olaba nti akufa. Oli musajja mukulu, omusajja beeyogerera. Ovaayo ne weeyogerera omukyala n'omutusiza ebigambo byo. N'omubulira. Tinno munnange kino nakino. Ne kati gwe bw'oyagala omukazi. Nkyogedde. Ensi yonna eraba. Okyogedde. Njagala obeere hakki yange ey'okusatu. Hakki essatu. Nabadde mekka. Era gwe omu ku nsonga ezantutte Saudi Arabia ekola hijja newumula. Naye okimanyi Irene Ntale akuwulira? Yes, Fatuma nno. Ye Fatuma? Ye Hakki namba kati gwe njagala kutuuma Anifa. Kati Ntale ye namba mmeka? Namba 2. Ye namba 2? Kati nze oyagala mbeere Anifa namba 3. Ate gwe mpummudde. Oba owummudde. Naye ndowoozaako Nampi. Oli otya? Nga libadde ddene n'okusoomozebwa nakwera kubadde kungi boyi. Muntu nakwegomba n'olema okusomera ebbaluwa mu bbaasa mpaka lwe nakyatula. Wakyatula? Nakyatula Simon. Neera abantu abo bakimanyi oli. Naye oba kiki ekyakunnemesa Nampijja wange nayagala nnyo okwagala munaye naye nenemesebwa. Oba nange ensonyi zinfiiriziza ebintu bingi. Okimanyi Nampijja nnyina ensonyi. Olina ensonyi? Ensonyi ezo ez'ekisiru zinfiiriziza abawala abalungi. Mbeera mu kutya naye nti okwatula. Oba olaba si kiraasi yo. Naye mpaka leero lwensibye ennyama nkigambye kiwedde. Kati ndowoozaako ensi yonna etegedde. Ondaba otya?
ondaba otya olaba sisaanidde kuwagala tunuulira ondaba bw'atyo munnange ate munnamasaka munnange banono bonna bannamasaka bannange nampijjaawo eyo masaka waffe aliri pazo ate kumpi oyo neyiba waffe munnange asazeewo munnaaki mugambe amutambulira ku bwongo amusuula ku mutwe nga nviiri ekinaamo kyakimize naye nga akimugambye Florence teweebuzaabuuza wadde olina omuhazibandi naye nga naliri pazo naye akikugambye bannange ono omwana ekikulu alina eddaalo lingi ebigambo byamuyitirira naye nga wammaawe tuli wadde ye Florence agazazaako okwebuzaabuza naye nga luli pazo akitegeera kale munnange wetweyongerayo ne Pastor Mondo onono nga ye pastor ogamba hangamba ow'amazima yaavaayo n'ayogera nti endiga bwe zimuwa ekimu eky'ekkumi ye munnange takiiza wantu wala wonna bula yakikwata n'akyekoleramu ebibi by'abeera ayagala mukubanga munnange endiga ze zijja ne zimuwa ekimu eky'ekkumi onono ye pastor yekka akyavuddeyo n'ayogera ekimu eky'ekkumi gy'akiteeka naye maama abalala omubuuza ku kimu eky'ekkumi byonna ebiddiira mukama wamma yasinga okubitegeera naye ng'ate bwe tuli bwe era nga yo olunaku olwaleero alabiseeko bw'atyo munnange ono pasita ye teyayisa banga musumba omusanga kuzi live ekiro kati mabegaka waliwo yajja ku live nga yambadde kawaleko kaako omunda yenna nanga ebintu biri wabweru noga bannange Pastor Mondo ki ekikutuuseeko naye nga bwe tweyongerayo ate ne Shiri Matovu ono no munnange avuddeyo n'agamba abasajja mu mwenna abasayagala kulabirira baana baddiya mu kikomye ddala muba mutegeeza ky'okuzaala mu baana b'abandi ate ne mubasuulaawo ngamba ne mutayagala kubalabira muba mutegeeza kida muba mwagala bakole ki nga mmwe ababazaalamu ngenda kubanga katambi nga balekerako wano era nammwe ate mwerabireko nga abannyonnyola ensonga naye bambi abasajja mbagamba era nga mbeegayirira bambi batata abali eyo bw'oba osobola labirira abaana bo labirira abaana bo nze togenda kuŋŋamba kutula mu bufumbo mbuŋŋumiikiriza obufumbo nga naye siinaamu ssanyu bakazi mmwe buno obulamu bwe tulina bumpi abamu ffe waffe twatondebwa nga ffe tulina okubbulula ebika byaffe famire zaffe nga ffe tulina okuzibbulula nga emunazanyira ku baana nga ffe muba mukosa ekika kyonna twazaalibwa nga ffe tulina okukulemberanga olutindo luti ne bannaffe ne bayitawo kati siina budde nnyo bulaba musajja nga nsitira future yange ntuule ŋŋume nga mama wange ennyumba gy'alimu yeetaaga okuddaabiriza yeetaaga okuzimbira ennyumba abaganda bange balina okusoma mbeerawo ntuule okitegeera sijja kukikola naye abakazi muli eyo entegeera Shiri Matovu munange si musanyufu n'akatono eri abasajja abazaala mu baana b'abaali ne mbalekawo ne basajja mmwe mazima ddala mubeera mufaaki ng'ate mwaweebwa obuvunaanyizibwa mmwe nga mmwe era ne woogera ne mu Bayibuli abakolisa nsooka omutwe ogw'omusanvu olunyi olw'okubiri n'olwokusatu ne woogera ab'Efeso omutwe ogw'okutaano olunyi lwa 25 wonna Bayibuli ebyogerako omusajja olina okubeera omusaali eri famire yo ne mu abasajja b'ennaku zino oba kyabatuukako mukama yekka yakimanyi kale munnange bwe tweyongerayo ne Bali Braka era nga y'omu kubasanyuse munnange oluvannyuma lwa Haji Ali okuva mu kkomera agambye nti mukama takumanyi oba osimanyi oli mugagga oba oli muki oba oli munaku oba oli mwavu buli kintu kyonna kibeerako n'akaseera kaakyo era munnange asanyuse nnyo agambye ye ali wamu ne famire y'aba Haji Ali munnaye era yasanyuse byasumbu era singa basobola omuyita n'amunyiga ku masaaji ye waali mweteefuteefu bakati ate ono omuvubuka omuto gwe yawasa Hashi oba ate aba agenda kumulekeraani singa agamba nti agenda anyige Haji Ali amasaaji kale munnaye
Embeera ate munange bwekyo bweri mu famire y'aba Haji Ali era nga munange maama wa Haji Ali asazeewo omusajja amudduse omwana we Haji Ali engira abakyala gye babadde basusa obungi abamwetega abamuyita kinnawolovu abamunyenyeza akabina asimanya abayina biki bannange ekibadde ku kooti bannange abakazi mubadde muli byakusaago bamubadde mubitegeeza naye nga wetuli kale munange bwe tweyongerayo ku nsonga za Kasuku Fifi Da Queen avuddeyo n'agamba mbu ye omukolo gwa Kasuku gwasooka ne guba nga gutambudde bulungi mbu kati nnyini mukolo yennyini Kasuku n'abyonoona mbu yagenda n'azina nnyo n'akutama kwegamba mbu famire y'omuwala n'abanga agiweebudde n'abanga atababaze mu magezi mbu singa yali ayagala okuzina bw'atyo yalibadde alinda awo ne yeewombeeka olwalivudde mu mikolo n'akolayo kapate mbu n'azina amazina ye ne yeefuukuula kwegamba ekiruyi oba kwegamba oba amaddu ga dansi ne gaggweeraawo mbu ye teyabisiima wamma mbu yaweebula famire y'omukyala. Guys, Fifi Da Queen mukyala nsubuga wano kano kankoogereko abagenda onnyiga mugenda nnyiga but anyway it is what it is. Bw'ogendanga ku bukoddomi ne bakuzaala ate teweefuulanga first born w'amakaago kababe nga bakuzadde osigala oli mukoddomi omwana omujja obuzzi ozze buzzi the things you can't do mu maka g'abandi we bazaalira bali bye bakola munaawe bikole and eriyo body size ng'ebintu ebimu tolina bikola by fire by force olina bireka not because you're too old no but because of your body size omuntu akunyapuniza n'alowooza nti nno kati onayaka mukulu ategeera so ebintu ebimu byewale tuleme kudduka kusukka wetusula nga batutenze okufubutuka. Nina ka video wano kendabye nga mu butuufu omukoddomi we baamuzadde ate yafuuse last born we waka nga byakola simanyi ayi kinnawolovu yenna nga afaanana kiwologoma ate yazina kinnawolovu mu bukoddomi. You people, we are here making noise but people don't respect our culture and all that but naffe teturespecti nze. Secondly oba lastly mugenda kujja wano mutandika okuyogeza Fifi eyo vibe mwe mukaddiye agomaalo si maalo si kukaddiwa yes tukuze ffe tukaddiye but truth be told that is not vibe, that is stupidity. Osobola okuzina amazina amalungi agekuweesa ekitiibwa okitegeera si buli akuba engalo nti aba ategeeza nti binyuma ebintu ebimu ku buko mubireke mukole nga after party nga muvudde mu kukyala oba mu kwanjula muyingire wantu mukube empere mukasuka obubina mu bbanga muteeke n'emikono wansi. Ono omukoddomi yadabula katono okuteeka mikono wansi kuzina paka kiine bend over. So teweefuula last born mu maka g'abandi si buko busigale nga buko abalala basenga bagenda obbajjayo nga basenga mubeesikanako ate nga mwe mutambuza basenga mwe mubalambuza abo abatuuze naye bannange omulembe gwaffe nagwo gwammwe ffe twakaddiwa bannaye tuli bannakazadde baggwanga naye nikyuseemu ako nako kabasigalemu ayomba ng'okimanyi nze nabbanjawo mu kabira nja kukuyitira Iburaka Badiya mpite magumba bayibe nalabye ne ku magumba wafaanana bwatyo munnange ye Fifi Da Queen agamba nti Kasuku naye alimba yakisuusa nnyo mu kiseera kyekimu atamala emirundi Junior muyina maaso wano ng'ate naye agamba nti mulekeraawo okusekerera mukyala wa Kasuku mbu talina kabina nti kubanga abantu ababiri singa bonna banaabeera mu nnyumba nga balina obubina kiba kijja kufaana ne kajjukira Kasuku ye munene olubuto ate alina akabina mbukaki kalene bukati kiyava asalawo alonda ono omukyala omutono yenna kale babeere nga basobola okubanga bafiitinga Sister Junior mwina maaso wano ngenda kubanga ate mubalekerako era nze Junior nina amabina manene kati siza kwagala mukazi ate alina amabina manene kati mu kisenge tunaaba tuli kuki comedy omukazi w'amabina amanene ate tayagala musajja alina amabina manene kati ze ate nina kwagala mukazi nga alina akabina katono kati olwedde Kasuku amabina manene kati mwagala atayagala omukazi alina amabina gesa kitegeera nti Kasuku already has big bums. He can't have a woman with big bums. Ani anasitulani njo wano waliwo ekikazi kyajja ewange kirina amabina manene
ne mugamba madam sijja gwasooka wansi nesikiriza mukazi kumbeera waggulu ng'azitowa gwabeera wansi mukazi yali anzitidde mbuliri nyenda omwepankamu mbu musitula kati nayiga naleeta ka weighing scale ewange nsooka pima weight omukazi akugwira ebbeere nerikukuba mu kifu nedda so abakazi b'amabina abanene nze sibasobola kati kabuzi tugikole tutya olwedde kati kabuzi tugikole tutya aba bakazi b'amabina waliwo style ze batasobola kakoko kalogoyi nkazi yaŋŋamba mukole kaliga omukazi w'amabina amanene omukola otya kaliga banyampa abo kazi abira muli nasooka akuba ekizibu ze bannange kambeere n'obukazi obutono naye abakazi b'amabina abanene mulekerawo okunyampa omukazi akuba ekizi webbu n'ogamba kiki kino train y'ennambole yeeyita so we congratulate you my brother kuku abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaganda Silvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo kadde okitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjavudde olusi yeerabirayo alina alzheimer's memory loss olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulina mu katinga kano kibayita prostate relax kano akaddagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bana olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusankala kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze nokukyawo bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias